Omukulu Yusufu Nsibambi yeekereza ogufu gwe yalina mu kibiina ki FDC neyegatta ku NRM wakati mu bulumi obungi n'afuna n'essaati eya kyenvu asobola okujja mu kibiina. Kibadde kisuubirwa nti akagereke kirinde ekifo kye ekya Mawokota South kyamugudde kkono nga tusuubira nti oba oliawo omukulembeze w'eggwanga anaamufuula ssaabawolereza wa gavumenti nakyo tekisobose. Yali omubaka wa Bukoto South Twakagabo naye yeegatta ku NRM n'ebirooto ebingi era ne yeekokkolanya ekibiina ki NUP kye yali akulembereramu. Mu kaseera nga kano kyadde kisuubira nti omukulembeze w'eggwanga yabadde wa kumusangula amaziga amufuule bwakiri minisita omubeezi ow'ebyobulamu nakyo kiganye. Bano bonna nga batadde ku bbali nakati nkyanoonya erinnya ly'abadde sipiika wa paalamenti Anita Among ng'oggyeko ebimwogerwako mpaawo kabi mukazi wattu ke yakoze. Kale newankubadde obwa sipiika si bwasobose bangi tubadde tusuubira nti oba oliawo yabadde wa kumubonekereza n'ekifo mu kabineeti empya wakiri akulenga minisita wa guno na guli nakyo kiganye. Bw'abanga baamuteekateeka nti ajja kufuna ekifo Nsibambi ajja kifuna muri shafeddako. Ate ow'ebitaano baali batugambako ku bwa prime minister awo twabiwulirako mu nkuba era tuwulidde ag'akasuku ababadde abakozi bonna ojja balabanga bali muri shafeddako ne Kabanda Batodongo wogenda okubalabira. Ate Kagabo talinawo makulu. Kagabo bamuyise Kati okuba Kagabo ye talinawo makulu ate bamumma ne kaadi. Of our parliamentary team is none other than Honorable Joel West constituency. People power, NUP, everywhere. You can have your seat, please. Omanya ababbi ba ssente basuze bubi. Batya. Erinnya Joel Ssennyonyi. Basuze emitima gibakuba era kasaba ulidde NUP eroze Joel Ssennyonyi kyemmanyi bagenda kusula bubi bali mu kutya pozi ye yaleta ebizibu bino byetulemu eby'ebitaano byonna byaleeta ebya ebizibu bye Masaka ebya Amma n'ebya Uganda Airlines byonna ye yabikunkulayo Joel Ssennyonyi y'omu ku batusiza Anita Among waali. Mulokoke ng'obudde bukyali kubanga ekijja si muntu. Ekyo kyomba buulire tetugenda tukooyo okulaba pulezidenti nga alinga aziifu beega alina okwegayirira abantu okukola bye balina nedda. Tugenda kuteeka eggwanga mu layini bannayuganda bafune ku mirembe ne pulezidenti afune ku buwoolero ne kaseko ku matama ng'alaba nti kye yalwanirira ebbanga lyonna abantu be bafuna obuweereza. Abakulembeze bonna abajja okufuna ebifo by'obukulembeze of late mu biseera bino balina okutunuulira nnyo abalala ababaddewo nga b'amaanyi ne babayigirako engeri gy'okwatamu abantu, engeri gy'oyogeramu n'abantu n'engeri gy'okwataganamu n'abantu abalala bakulembeza abalonde. Because bw'obeera ku political show ng'eyo tolowooza nti gwe wekka gwe walondebwa oyinza n'okuba wayita mu kadirisa. Naye oyogera n'abantu abalala abandondebwa abakulembeze era omukyalo oyo omulala yabadde atudde wano ku show amuddiridde wa NRM yabadde mugundi yamugambye bwe bagenze mu break yazze n'akyogera namme n'amugamba deliverance yo erina okukyukamu because of late now he's speaking as a minister. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. A deal is a deal.
but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Focus 360 the final channel koli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Tubadde n'akabuliriro akabaliro kabadde kangi embeera tebadde nnungi naye kasita weetuli nabalabye ejentera okuyitaayita ndi ne munnamasaka Farouk Ali abagudde mu bintu essaawa yonna namera sewe yafunye wa minisita Masaka yonna egenda kuyitimuka ambasada twafunye Obaji waliwo ambassador Kasuku wazabanga semanengene Eritrea wa Nicaragua kasita ambassador ataba ambassador wa Firebase oba ambassador Sali bamita ambassador Kasuku Kirumiro kyamujjukira ambassador Kirumira afande Kirumira bamujja yali Kawempe yaliwa ne bamutwala Kirumira Kirumira yagamba bamutwala bayitayuwa n'agamba nze kibankoze bakujje wali omugati okutandika teri kantu kasinga bwambasa munsi yonna anyway adena n'ekirala tugenda kutunula cabinet list yafulumye Kasuku ajja kuwa ku paycheck ye y'omwezi cabinet soko jeko bino ebintu cabinet list bwefuluma abangi tubalabye abamu basuuliddwa naye tulina be twali tusuubira abakola ng'olaba enkola yaabwe yonna n'okukyusa emijoozi gyali gyakubeera nga ku lisiti babaako omuli omukulu ye Profesa Nsibambi oba si Profesa bamuyita Lodoni Nsibambi ayogera ebintu biyitirivu nnyo ne ku sovereignty bill eno yakulaga nti ye omujoozi omupya gwe yakafuna ye Victor Jokares agenda okuwangula ekikopo naye byageza okudda nga biralamu omukulu eri Kabanda twageza okumulaba nga biralamu Moses Ali ne bamuwummuzaamu awo maama Anita Amongo simanyi oba yali mulamu Anita Amongo maama wamwe namba tiimu maama tiimu mulamu tiimu obijjukira ebyo twageza olaba tiimu maama mweri mu cabinet mulamu obukokola buyitiridde so tugenda kwa tutunulawo nga bulijjo bitwini nazikwata kikusonga awummudde kati waliwo abadde agamba Moses Ali abadde prime minister ng'atuula mu maaso wano omanyi nga mu nnyonyi bwe tutuula mu nnyonyi wabeerawo wotambuza n'ebigere ne bagamba olaba omukulu abadde tasobola kutuula wano bwe bagazaanya ebigere kati ate omuzza eri mu kirasya mu palamenti mu kanyigo oba ekonome ayinza obutasobola kukiikako olunaku na lumu naye ebitunaaba tubiraba nga bulijjo bitwerazeo ndaba ne munnamasaka sokubuze kuba tulaba manyi njogedde nnyo buli wendwawo okukulaba wenkomawo akaseko kambaako simanyi lwaki batulaba yonna gye musinziira okutulaba tubaaniriza eno bagiyita the final channel Focus 360 channel yammwe ey'ensonga ebeerako ensonga zokka ezigatta ku ggwanga Uganda tetubeeramu palapase so mbadde nyina gye mpitirako eyo wootabadde nga baŋŋamba abakulu nga tubamisinga tuludde bbala naye mbagamba omukulu ebintu waliwo byamunywereza naye essaawa yonna muleeta so bibadde binkutte so tukomyewo bannamasaka mbatumirako nsonga nyingi ezigenda mu maaso tubaaniriza mwenna mu ssemazinga gye musinzira mu America UK Switzerland Netherlands China Korea bannaffe bakadaama abali mu kukola emirimu mu Asia bannayo olutalo luggwe olutalo luno lufuukidde era njagala amafuta kati gagenda kasamu bannayo olutalo America njagala bategeeza nga tunagenda wala emirimu tugiina mu nkubire kabagala ogenda mu ssemazinga eza Asia okukola Dubai Qatar n'ewalala 0759491849 Farouk Ali tugende tukole kanjiddemu ennamba 0759 49 mu nkubireko tugende tukole okay nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products Lugave ono ng'alina Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eriggwe ekifuba gwe kiruma ekifuba tekikutuka emiro gikusiiwa senyiga sinuses z'okumakya
bamuyita Lugave Herbal Cough and Flu Syrup bw'oba okozesa ate wovaawo gwalina alusazi oba manya bloating olubuto oluzimba heartburn kikeeto ate wendyene emmere ensooka nzira ku nzikulu naye nzikulu akyangula emisindo bakati yaggwawo Usain Bolt yani kati aliwo nzikulu yakaddiwa okay woba olina kyolya n'otandika okubeera nga ogenda mbiro gamba sajja nga yangu otambula osibaasiba tugamba kimu nti Lugave Herbal Ulcer Syrup yegenda okuyamba era tugamba tebaguza kapa mu kutiya products zino ziraba bulungi nga wenzitaddewo awo za Kaspa National Drug Authority zisangibwa mu drug shops supermarkets clinics wamu ne batunda ebintu by'Abannayuganda gwali emitala w'amayanja packaging mutindo kyovolaba nga ate neddagala mutindo toddeeyo mu kufumba sepiki za ddagala tojja kumanya dosage wadde it's a good herbal product naye baako dose kyovolaba edda abantu nga balwala ensigo balwala biki kubonywa nywe gama y'omululuuza nyekigajji nywa naalonga ebyo ebintu twabivaako twagenda mu bantu abaasoma ebintu bino dokita yabisoma mukwano gwange yanywanga ebikopo n'ebikopo by'eddagala mugana ng'ojja kufaaya ojja kuwokya ekibumba ate eddagala egganda liba konko nnyo liba terinaba kusaabululwa so kozesa Lugave Herbal Products ze zijja okuyamba kuba dosage ya Kaspa National Drug Authority okukola eriggwa omuntu tebaguza kapa mu kutiya weduvaawo ne tugamba nti Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa kyekituufu we mbadde Haji Yasin Kiza ngozeemu omulimu ansomedde ku dduwa ko babadde bintwala motoka yange ogirabye anti mbadde era njagala kugamba nti nga basusse okutomera alwada neegezaamu ssebo nja kuwa emboozi naye abantu baffe mwagazaati musajja wattu naye ebintu tulimu bigattamugazi nja kuwa emboozi nga teri mu kamera abantu n'akatu akatono kabanyiiza ekisinga okuluma abagamba nga gwoyamba oyolambwa kuluma nteega naye Haji Yasin Kiza ebyo abimalanga twagazaaki si Geradi naye era yali emabega wa kamera omu kwabo anyway Haji Yasin Kiza gwalina ebizibu ebyenjawulo ebikutawaanya agende Haji Yasin Kiza akusomere ku dduwa ojja kuba bulungi waliwo abantu balina amaanyi ag'enjawulo ebikuganya ebintu ebitambula byakusomera ku dduwa ebintu kusumulukuka enamba y'essimu ogirabye ate woovaawo tugamba nti eno school fees week abaana badda ku ssomero kozesa Airtel eno egamba sasula school fees baleme kusala nsawo kukana akaseera ke tulimu ate wodda mu kusala ensawo ebintu biyinza obutagatta bulungi ne bikubeerera bibi sigala n'obujulizi nti osasudde sigala n'obujulizi ku ssimu yo koodi amasomero ennaku zino gaba koodi obutasimba layini nnyo mu banka bakugamba bugambi nyiga *185# okozesa Airtel Money okusasula school fees ne bills endala zonna ne bills endala bagamba nyiga *185 *6# obenga osobola okusasula school fees ezo obenga ate osobola okuwangula over 120 million weekly sente kwekali mu bantu abakoze drill bagamba over 100 winners weekly nga buli mwangula emitwalo 3 ezo ziba fees ezimu akonenkafuna nero 12 nyiga *185 6# obenga osobola okusasula bagamba Airtel Money is borderless secure and instant anyway bitera zikwata oki mu nsonga awo tuyiseewo buyisi tubeera tulina okutunula mu bintu bino nga we byatambudde katutandikire ku kasuku lyeggulire kati eritambula ku mutimbagano ndi omukulu Semanengene yafunye obwa ambassador era olunaku olwaliro mamulabye ku show gye batera okukola ne musimeya takoze omanyi oba ofunye bakiyita kye sagala kiyita kyebikiro nedda ekyekango si kyekango wofuna ebintu ng'ebyo bakuteekamu akasimu ne bakugamba kati ku bwambasada try to polish yourself gezaako okukyusa closet era woolaba kati nga Zanera alekeddawo okwambala bino ebijiini Zanera asazeeko akaviiri ne tayasiba ng'ogamba lisiti alabika kwali omukulu yali akyusakyusa mu ekyajjukire bwe yagenda wa Museveni n'atandika okwambala ku masuuti baana ne bagamba omukulu amasuuti yagajjeewa naye engatto n'ateeka n'ayambala zino mawulire gasanyu eri abali mu kantu amawulire gasanyu eri kasuku naffe abali mu kantu
okubeera nga basobola okutunula ne batulabayo bwe balaba Kasuku abaguddewo oluggi lw'abaani abayinza okufuna ebirala maaso teyaba bonna nno esookera ku muntu ayagala wakanyaki olinamu akasajja ate nga mukongolaculatinga kati ku bwambasada bwa Kasuku agenda kulukiikirira wasinga UK kuba abadde alinyanya ennyonyi ambasada wa Uganda UK oba America Kasuku muganda wange mu gavumenti ya mwami ani ebyo ebifo biri designated on a specific people ebyo ezo agamawanga agamanyi UK America simanya Italy sebo Kasuku nga akafuuka ambasada Eddie Mezayo bomujjukira Eddie Mezayo asabako obwambasada bwa Uganda Sweden naye tebamuwa ezo tebazizajjirako so tomanya osajja oyinza okusaba mutwala Nicaragua Eritrea asoko kwongera gyayagalamu obulamu tayinza genda Nicaragua oba Eritrea barenewe Somaliland ensonga eyo bitwera zigikuba mutoki Kasuku atuusa atyawo era amawulire gakakasibwa nga afuusa ambasada kitegeeza ki ekisooka ku muntu nga Kasuku bw'afuna position ey'obukulembeze ekisooka nsooka ne musanyukirako nga nze Faruku ali ng'omuntu era omuntu gwe mmanyi gwe tulabye ng'atambula olugendo Kasuku abadde n'olugendo olw'amawulire era y'omu ku ba veteran journalist newankubadde akyali muto veteran tekitegeeza muno olina kubanga okaddiye ng'omeze n'envi wabula abantu balaba life span yo gy'omaze mu kintu ekyo ng'okikola kuba Kasuku ali myaka egisukka mu 10 mu journalism anti mu 10 egisukka mu about 16 years so kitegeeza omuntu aba akuguse aba afunye obukugu obumala ate tabaddeyo bubeezi wabula alina impact to the society mu mulimu ogwo ekyo tokitwala nga kyamuzannya ekyokubiri nakuliyetinga numbers ezisobola omuyamba nti bw'aba alina awareness gyagala okuwa bannansi platform ze abantu baziraba era baziwa obudde ne baziwuliriza kitegeeza akulyetinze force ne numbers ng'azirina ekyo si buli muntu nti akirina era eyo bw'otunuulira abamu kuba mu sekondinga okufuna obwa ambasada ali influential basinga ako njagala nkalekaawo saagala kwongerako naye kyemmanyi munnayuganda ali yabadde agoberera akategeera tusobola okutunuulira ani yasekondinga Kasuku okutuuka awo ku table y'abanene kwe batuula ne bagamba nti katugenda kugaba omugaati gw'eggwanga ekitegeeza jazi with jejja amagoba tutandise okugalaba eri Kasuku newankubadde biliyoni 5 tannazifuna waliwo ddala waliwo abakuba emimiro omusajja alabika atuyitamu ate tannazifuna twalibadde twagafuna dda amawulire egundi ebizungirizi byaffe bibeerayo nga bikola ki nga biraba era Kasuku walizifuna ensi tujja gitegeeza nti omukulu yakoze ki yazifunye so naye nze pointi yange kwene ensonga y'okulonda abakulembeze weeri nti mu gavumenti ya Mwami Museveni oba obukulembeze bwonna nga bulonda omuntu anaakulemberera oba anaafuna obukulembeze mu kifo kyonna abufuna atya era bayita mu mitendera ki era balondaani mu kifo ki. Let me give you an example. Tubadde ne minisita Balyomunsi nga yakulira ICT ne gundi bagiyita National Guidance something of that kind. Naye nze naawe twayogera ntugamba amazima gali nti Balyomunsi kituufu dokita mukugu n'ekifo kyalimu takijyamu. We've seen so many people mu government ya Mwami Museveni nga bali bifo bye balimu naye ng'olaba amazima ekifo ekyo talina kukibeeramu ku lw'obukugu bwe yalibadde in a better place, yandibadde mu Ministry of Health, yandibadde era Mwami Museveni be yakoze new cabinet n'alonda Balyomunsi mu kifo ekituufu kyalina okubaamu, yamutadde mu health, era I think abadde ampuliriza nga ndaba anti ze nakyogerako kati bwe mba nakyogerako oyagala kuwakana nti eno program tebagiraba. Abasajja balina screens mu office zaabwe balaba every day program zetulaba. So kyemmanyi okuba nakyogerako enfunda eziwera alabika omukulu aba mutuusaakamu ne bagamba akasajja kali kakolokota
Dokita Muteke Wasaana. Dokita Muteke wakola ki? Wasaana. So nze nsuubira abantu baali badde era bwe naawulira muganda waffe Kasuku mbadde njagala nnyo bamuteeke mu doketi mwagwa anti eyo bwambasada omusajja abadde alinnye ennyonyi anti olina okunoonya ambasada wa era agenda so bayinza okuba bamulonze ku ambasada naye ng'agenda kugatta ab'ebyempuliziganya bonna mu diaspora nga gyagenda okuba nga gwe mulimu gwakola ambasada kitegeeza muno specifically olina kuba okiikirira ggwanga waliwo special envoys omanyi ne bagamba ono ambasada wa kino oba you're working under the office of the prime minister nagamba oba ono ambasada wa Airtel wano Kasuku si ambasada mbadde nkuwa example tondafuya kintu kino kubanga obwambasada si munnyo nti buba buli mu maka era okuba ambasada wa brand okuba ambasada wa brand tolya nkono bagamba nti oyo ambasada wa Uganda Cranes kati ayo mwatandika okwononera ebintu nti president wa nigi negundi twogera ambasada oba president nga bya president si president w'abawulu ku kyalo si ambasada w'abakola mu katale amazima gali nti the point erina kuba buweereza abo bwe bakulonze. It's not just the position kinyagala otegere. It's not that just the office bakuwadde naye obuweereza because let me tell you bayinza okukulonda mu ambasada nga tebumalaayo omusajja n'agasinga nasigadde kantu teri bwa ambasada ambasada asobola okuba nga bamulonza agenda kufuna $1,400,000 tekisoboka nti wakanaki ande zo tekisoboka genda olabe range of salary ey'aba ambassadors era kyenkugambye nti waliwo ebifo byosazanyira kubanga range eri mu $1,000,000 paka ku $1,15,000 olaba presidential advisor yatafuna $1,000,000 ote ogamba otya nti ambassador agifuna baliwa bafuna ki bafuna ki gwe tobalaba abamu nga bakaaba bali badde n'emmotoka baziteeka ku gundi sajja anaafuna kantu nsose kulaga siyina bias ku muntu yenna afunye position of leadership naye kyenkugamba ekisooka njagala abantu babalonda on merit bagamba nti agwanidde ekisooka Kasuku musajja muyivu tomubuusabuusa ekyokubiri alina experience mu mulimu gwe gwakoze emyaka egiwere 16 Nyali badde nze nsanyuka nnyo nga Kasuku alondeddwa mu mulimu ogwo gwalinamu obukugu. Kitegedde ensonga yange. Ebirala kuba Mwami Museveni azagazi ya cabinet buli mwaka ekikolo kya byonna nze kyendaba eri Kasuku. Kasita yalingidde ku list anaatererera omwo naye atambulira awo. So bambasada abalala bo babadde bakola ki? Tulabe abane Saudi bagamba ambassador office tatulamu tulabye ebintu bingi nnyo so bakulona ngo oli ambassador wa Uganda Saudi Dubai eyo baku kintu naye eyo tebamala galonde yo bantu inakubanga obadde tambudde ekikulu so ekyo mukiso mulungi eyawaayo Kasuku okubanga atunuulirwa yomu kuba omwanje mu family benna tumumanyi yazi with the judge first daughter so olowooza nti Kasuku yatunuulirwa ate Mwami Museveni tamalaga kuwa ng'obadde tokola mirimu gye mpolampola leero olina okuba ng'olina amapeesa g'obadde okola ki obadde onyiga wano na wali bakolako background check entuufu so Kasuku awo taliiwo nti lwansobi bamutunuulidde era bamanyi lwaki bakoze eki bamulonze n'emirimu gye bamulondedde bakolera kitegedde naye nze nga bwe nkubuulidde naliyagadde nnyo abantu nga balondebwa kusinziira ku bukugu bwabwe nekibalinamu obukugu so Kasuku tumuyozaayoza wano tunamanya amawulire gaba matuufu gabeerere ddala nga matuufu sources ezisinga okuba trusted zigamba nti erinnya kweriri ekirungi Kasuku si tali naivu nti banaamukwata mbuleeta yakasente tukuteeke ku lisiti kuba naakolako tukalabyeko twalabako omusajja oba yalikawo empaawo eyagamba yatunda amakaage bamuteeke ku lisiti y'abaminisita so Kasuku is not naive tibagenda gamba lisiti kwoli kati leeta yakasente ebyo tajja bikola naye waabanga ku lisiti kwali amina ate kikosaaki okuba kubaddeko be tutamanyi kuba Kasuku gwe mmanyi Kasuku yategera nnyo ssente kyensinga omumanyako era bwe banamwapointinga ku kantu akageraageranya n'akantu
position nga bwagigeragaya n'akantu tegita ganda wa ajagamba nedda position ya ambassador omusajja bamujja ku bwara DC mu Kampala ogiteekako kantu okujjako nga gwe aisho speed anti nkubulira omusajja bamujja ku bwara DC Kampala oba OC ne bamutwale kweni baba kubi omuggo n'asolawo omulimu n'agamba kanzireyo nnunde embuzi zange ambassador tasobola kusigala nga akola omulimu gwe ogw'akantu ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Leero waliwo ebigambo kati nga ogamba nti ebintu bingi nnyo mu kifo kimu oba tuse mu mbeera ya diplomat kasoka alina ka statement ke talabanga kintu kingi mu kifo kimu weki kati ebigambo ngo ambassador oba mumujiddwako abaawo tulekedde kasukubalina kuba omulimu gwe bagenda omuwa nga gulina benefits nnyingi ddala nkubuulira mazima. Anyway, bulijjo between us kwa tochi mu nsonga Lugave Herbal Products nkugamba gwe wena ayina ekifuba ssenyiga miro gikusiiwa ekifuba tekikutuka kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwoba okozesa ate gwe olubuto nga lukutawaanya sayini zonna ezalusa heartburn buli wolidde olubuto lukutumbiira bloating tugamba bugambi kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yajja okuyamba nga tweyongerayo cabinet list yafulumye tuvudde ku y'obwambasada waliwo abantu betwasuubira nti essaawa yonna bandigwa ku lisiti era ng'olaba bakikoleredde ebbanga nga muli okuvoola okweryamu enkwe n'okufuula abalala abasiru naye byagenze okudda nga jaze wezijejjandala mwe muli omukulu nga Nsibambi mwe muli omukulu nga Twaha Kagabo mwe muli omukulu ng'ow'e Masaka twawulirako awo ng'ebya lisiti nti essaawa yonna kuba prime minister akola ki ajja tetwabalabye katusookere ku Nsibambi Nsibambi ki ekyaganye ng'omujozi yagwambala era n'akuba omupiira mungi nnyo yakuba mungi ku sovereignty bill netugamba ono Nsibambi essaawa yonna akafa ajja wakiri obwa minisita kyekyaganye nze nyina ekirowoozo nti Mwai Museveni alina abantu bangi abamukoledde ebbanga ddene naye ebifo alina bitono. Ekisooka nti waliwo abantu abafuna ssente mu gavumenti ya Mwai Museveni nga tekibeetagisa na kuba na positions of leadership ng'omuntu basobola omuwa omukisa gwa business ne bamugamba kati tugenda kuwa omukisa nga gwokola enguudo nga boola munnamu ow'ekiwaatule nga maybe tajja kufuna busobozi bwa office na gimanaging naye ne bagamba gwe sapulaya omugaati gwe tukukuweeredde wano ne bamugamba gwe tukuweeredde wano waliwo Mwai Museveni abantu bakozesa ng'olina okulindamu njagala nnyo n'otinga ensonga eno Nsibambi yo saagala abantu bamusekerere nnyo newankubadde bye yakola ffe abali mu opposition tebyabitusanyusa yakuba nnyo opposition naye ng'abantu bamulaba ali biased ayagala just position of leadership na buweereza ng'egye bali bamukubya akalulu nga tasigazaawo ng'awulira senga tafuna kafayinza ofa kakati njagala nnyo tunuulire saagala kutunula nnyo Nsibambi ng'omuntu njagala kutunula ekifaananyi ekigazi ekya cabinet naye abe inclusive mu bye tugenda okwogera kabineti eno gy'olaba gye balonze ya kiseera ekigere Mwami Museveni agenda kuddamu akola reshuffle wagenda okuleetera endowooza yange eno gye nkugamba agenda okuleetera na Geno Muhoozi era reshuffle eddako yegenda okubeeramu obukulembeze obutuufu Mwami Museveni bw'ateekateeka era bw'ateekerateekera mutabani we ne transition kano yakalonzeewo kali temporary kusooka kugira kukakkanya mbeera abantu baleme ku kifo kasingako nnyo wakati ng'omaze okubaanitaamu n'embeera emu ebadde emwetolererako nga basiiga ekifaananyi tulwanyisa buli bwanguzi naye ensi yonna ekiraba amazima tewali kulwanyisa buli bwanguzi bagezaako kubba muntu
for a purpose nti ono yabadde afunye interest naye y'okufuna obukulembeze nakyogerako wano mu show ze twasemba okukola nga yaputinga back in line nti abantu nga tetunagenda ku kyaniti kale ku kyanite Anita kwe tuli Anita nti abantu ababadde batandise okukemekererwa emmembe nga batandise okutunulako mu sowaani y'omukulu katubamenyaawo waliwo omwami bamuyita Captain Mike Mukula asooka omuveeko oyo the former vice president Gilbert baali baseka Bukenya yayambalamu ne kukofiira n'atambula namukwawa Upland Rice ne bamusiba ne bamuggyako buli kimu ne bamwavuwaza n'addayo n'atuula balabanga oluvannyuma ennyo ne baddamu ne bamuloozaako ne batandika omusuulirayo obukunkumukwa era musajja wattu kati awo waali eri yavaayo gye yayambalira enkofiira yavaayo Sulaiman Kiggundu former governor wa Bank of Uganda ye teyatunula mu ntebe naye yayina ssente ezisobola okuinfluencinga gavumenti eyo n'okugwanga supportinga Dr. Kizza Besigye bamukuba bamukuba ne bamukuba bizinesi ne zigwa paka ku ddongo era musajja wattu yafa mwavu ddala bw'otunulira abantu abala. Let me give you an example. The former super prime minister of Uganda Amama Mbabazi yerijja mukama we yatunulayo ate yatunulayo nnyo kubanga yalina n'amaanyi mu kibiina omusekutale geno bayiza wadoogedde ku kintu ekyo ekintu ekyatuuse ku Anita teyayigira ku Mbabazi kuba n'Embabazi kaali kamyufu we bateetera solo candidate ekyankwanze nono naye olabanga mu kamyufu kano buli omu yagamba omukyala ng'aleesese kati Amama Mbabazi okumanya yali w'amaanyi ng'abantu bonna bagamba Amama Mbabazi shuwa agenda kutwala Mwai Museveni kuba structure za NRM zonna n'ekitabo yakirina kitegedde nga ne gundi zino ze bayita Register nga bagamba azinamu mukono gwaki ogw'amaanyi abakozi bonna almost abali mu gavumenti mu NRM almost ebitundu 8 bali bayitidde ku ye ne bagamba ono shuwa kawedde ne Museveni yamukwata jeno Museveni yamukwata n'amusiikasiika bw'ati n'amuwummuza bwe yamala n'amuggyako buli kye yali asobola okuba nakyo musajja atu n'agenda n'akola ki n'awummula nakkiriza n'amala n'amuteeka eyo n'addamu n'amukomyawo mpolampola kasitokkiriza n'apimamu nga okenenya endusu era twagenda okuddamu okulaba omukolo gwe yasooka okudda gwali nga bawasa muwala we famire ya president wa South Africa njukira bulungi omukolo ne gubagattaawo twagenda okulaba kati mukyala we bamuwadde ekifo ekyobwa minisita naye kenyini bamukolerayo ekitongole awo kikwataganya bapresident ba East Africa sente kati azirina era omulaba ku mirimu egya diplomatic gundi envoy ezo nga gundi ng'ali part of biki okitegedde so kati abo bwe tuboogerako Captain Mike Mukula naye yali afunye amaanyi mu East eyo naye era byaggwera luzira okitegedde naye oyo yalina emivuyo egyali egya ssente ensi egijjukira era buli omu kye bagamba teri gwe bagamba nti kuvunaana lwakutunulayo kakati ye eyasembyeyo ensi gwe yalabyeko yabadde omukyala alitwala Rebecca Kadaga ng'agamba anange nsobola okuinfluencinga wano embeera nze yakuleeta ebusogga nga amaanyi wagajja waganda basogga my friend I'll show you where power is namukuba Rebecca Kadaga ali amaze n'okufuna bakaba opposition yawo ng'agamba nze nakuleta nange funa engeri gy'onsasula nsigale nga sipika n'amugamba did you bring yourself here naye nno Kadaga yalwana kuba ye ne mu kalulu yalwana paka ku last minute okumanya Kadaga ate ye w'amaanyi Mwai Museveni akkiriza nti Kadaga w'amaanyi yamulonda mu kabineti eyo n'addamu n'eno yamukomezzaawo ate ng'olaba akuze era n'ekirala ekyobuzira kye yakola ye muntu yekka eyakakwata akazindaalo n'ayogerera bigambo n'amwatulira wali mu maaso ku maaso tewali yakikoze buli omu n'agamba omukyala atabuse maama atabuse okitegedde era wabadde oluwuma zaawo nga zigamba nti Kadaga tagenda kudda mu kabineti empya ayesigaza ebifo bye gye mbaddeyo nga mpulira
waliwo butambi bw'abalogombo wazungazunga Kitegedde ne bagamba Mwai Museveni obutambi bwabaddewo naye sowa muntu naye nkuwulire anti omuntu omutuulira ku ndagu naye waliwo ate endagu esinga naye nga naye alina endagu oli omukulu yendagu yennyini wekikofiira endagu etandikirira ku ye neryoka esaasaanira ekyalo kakati bano omukyala alitwala Rebecca Kadaga balowooza muno omukulu banaamusobola naye ze saabikkiriza kati ate okumaniro olina okukkiriza amawulire gano NTV ne Daily Monitor bakola eggulire ku mukyala Rebecca Kadaga yali 2019 nga balaga nti omusawo omuganda abanje omukyala Rebecca Kadaga ssente ze yagenda mu ssabo bazze bakola ebiwulire ebyo ne ku Gilbert Bukenya bamukolako naye NTV yagamba litwala Rebecca kubanga ebiseera yali akyalina amaanyi namugamba oba ogulira tukuwaayiriza genda mu kooti NTV ne Monitor naawe si mawulire gaano agafaanana nga aga bulijjo nti gamala gakola story era obujulizi bwaliwo omukyala bamukuba n'ebifaananyi ng'afuluma ki tugende mu maaso maama tomuyingira nnyo teri ensonga lwaki oyingira abantu bangi bagenda ku ndagu enjawulo eriwo abamu tebawakuba bifaananyi ate abamu naye endagu ki ezo ezikwata n'obutambi ezo endagu naziganye sebo wuliriza ekyomukisa endagu yali tazigende luli mu kusooka endagu yali tazigenderako nti alina gwayagala okugjawo yali yenyweza mu kifo kugamba nti njagala kusigala nga ki era ndowooza kwe yasinziira n'afuna amaanyi agagamba kati buli kimu kyaga ekifo nange njagala okisanja ekyokusatu kulo n'amugamba no wenakebeddeko mu ndagu I will sit here and make sure I call every MP nga nze president w'endagu nga nze chief priest anyway so Anita Among tubadde ku Nsibambi jukira nno Nsibambi amwani veiringa ya Anita Among wabula Nsibambi yakuba mufu kakati Nsibambi Mwai Museveni ayina ekintu kyeyakoze let me give you a statement here nti bwe yakubye Anita Among ate teyamukubye na banne bonna ababadde bamutembeeta kati awo Mwai Museveni wali calculative nti waliwo ababadde bamutembeeta naye ate abamu yabawadde ebifo mu kabineeti ye ng'omukyala Nammeere yamuwadde waliwo ono omwami abadde ambasada wa Uganda mu UN Adoniyo bamuwadde Adoniyo bamuyita Adoniyo ye namulabyewa Adoniyo Honorable Adoniyo ani tugende mu maaso abadde nnyo kati oyo bangi babadde banywanyiibe Baliriani Abba Banyamutooro bonna babadde bantu ba Rebecca gundi Anita Kulusegere Anita Kulusegere bangi tosobola bamalawo okitegedde bano ba gundi gundi ambassador Adoniyo Ayebale bamuwadde kya Minister of Foreign Affairs sebe ekifo kinene nnyo kati Mwai Museveni bano bonna yagambye nedda omukyala Honorable Ruth Acheng kubanga Acheng ono golaba Anita Among yagenda ne mu constituency ye namukuyegera kubanga yali akompitinga n'omukyala Amongi mukyala wa Jimakena wa UPC kyongera okulaga nti newankubadde yakubya Anita Among paka wansi naye abadde bamwetoolodde abamu yatambudde nabo kyongera okulaga engeri gyanyigamu empiki z'ebyobufuzi so Nsibambi nyina ekirowoozo kyendowooza Mwai Museveni alina abantu bangi abadde bakola n'Anita Among abamu balesse abamu nga bakyabanoonyerezaako ku mivuyo gya ssente era gy'owulira nti bano abakulu bacommissioners baba sanctions IGG baba sanctions ne bagamba bakulu mujje mwewozeeko 1.7 billion ensi gye yayogerako gye mwegabira ne mugamba temwagifuna omukulu yatwala n'ebitaano n'agamba abantu nti yazifuna mu mateeka mwazifuna mu mateeka ki kati bangi bakyanoonyerezebwako naye nga bwe nkugambye nti lishaffe eno manya
cabinet eno eri temporary nga tuli mu transition nero fenna gye tulaba ani yali suubidde nti Mwai Museveni yalizeemu n'alonda Jessica Alupo kuba vice president ani yali suubidde nti Nabbanja yalizeemu ne balonda kuba prime minister with all gundi zolaba waliwo red flags eziraga nti at least amazima omukyala ekitegeeza nga opposition weekyusaamu mu half term President Museveni amaze ebisanja nga 2 nga cabinet agivuga emyaka 5 n'atagikwatamu kuguno omulundi waba kuwadde 5 n'akwongerayo 2.7 wakola reshuffle teba kuwakana eno cabinet tegenda kusukka myaka 2 era bangi ogenda kulaba nga baba switchinze nsuubira abamu abajja okuva mu cabinet eno Nabbanja ayiza okuvaamu Alupo ajja kuvaamu n'abalala abamu era abamu wadde okukaseera bugamba baleme kulowooza nti yabajjeewo ne bw'otunya cabinet eno oba gavumenti ya Mwai Museveni eno olaba ayingizzaamu nnyo aba PLU era bafunye n'ebifo ebyokumwanjo nsobola okuwa example omu Mwai Museveni yateeredde General Muhoozi yamuteeredde finance minister of n'amuteera finance aliwa gundi bamugjeewo Mateya Kasaija mbadde njagala kulaga minister of finance gwe bawadde minister of finance aliwa nja kutuukawo minister of president kati waliwo ono omwami bamuyita Engineer Simwe Donald ye vice president ye vice w'ekibiina mu Western region PLU bamuwadde minister of office of the president in charge of science technology and innovation kino kifo kyamaanyi nnyo kati bano boolabo nababadde basajja baani naye ya balance ze nalekowo ne ba veterani be bajimuwezi n'abalekamuko mukyala we Janet Tata Museveni n'amulekamuko n'awasaamu engola n'amulekamu bakasule Lubumba n'ayongera n'abawa basaamu bafranka tumwebaze n'abakomyawo bamisa Kabanda naye amapeesa agayina obuyinza yagalekedde General Muhoozi Kene Rugaba kiriyo wakiwanuka wa PLU anti wa NRM wa PLU kati yamuwadde Minister of Defense and Veteran Affairs bano basajja ba Muhoozi bonna kati yamuwadde finance gye nkugambye nawa Dr. Sam Muganga bamita Sam Muganga internal affairs kati gwe pesa limanyi akwata balamu namwa local government omanyi lwaki amwadde local government yetuuka ku structures z'ekibiina paka ku local council leero simwe bagwa kati yadidde Piero yina ajiwo omukise gugenda n'NRM wansi ku taproots ziri agenda zijjayo kati balamu gwe mulimu gwagenda okukola ate nga agusobola kati Piero yegenda kuyingira mu mirandira gya NRM eyingire mu bweti ogenda kulaba NRM tekyaliwo Piero yeyingidde kati akuwadde emirandira gya NRM n'akuwa finances n'akuwa amagye owulidde n'akuwa science and technology and innovation ongere nyangu akuwadde government yagikuwadde okategedde kakati n'akuwa n'abapokopoko tobamanyi ababba akalulu okitegedde kakati bwe yakoze kyeyakoze abasajja abakadde abawummudde abatakyalina maanyi nga Moses Ali n'aleeta batabani baabwe kati gundi yaddidde omwami Moses Ali yaleese mutabani we kamukulage wano mutabani we bamuyita Ali bamuyita Mr. Siraj Musa Ali yamuwadde Minister of State for Works and Transport tata we yavudde kuba prime minister n'atekawo omwana naye omwana yamuwadde ekifo kya cabinet ali mugundi Minister of State atandika natotandika naye kino kifo ky'amaanyi kati naddira basajja b'abakulu bakatumba amala n'amutwala mu Minister of what
public service naga mugira muliwo Kayindo otafiire kati nakino njagala kikubulya Kayindo otafiire pressure ebadde muyitiriddeko ali mu kifo Minister of Internal Affairs ali responsible kwansalinga bannayuganda ku bya police Electoral Commission n'ebirala ng'olumu ebigambo atamwa byayogera olumbi kuba government amugamba ndoza Kayindo otafiire yamukubiza akasimu n'amugamba taata nkoye pressure njagala kuwumula ndye ku ssente zange namutekawa namutwala mazzi wayagala nnyo mazzi kwalumu yagamba I can even be minister of crocodiles eyo tewali pressure agenda kulya ssente ze nga tewali amukuba ku mukono tewali ki kati naddira abasajja be nga Sempijja e Masaka e Kalungu gubakuba akalulu jukira bakola ebintu byabwe na mmere nafuna ekifo talina bwamuwa kifo nga tafunye bwambasa bwaki bwa MP n'agamba aha kati nammere ono kamuleete mu kifo kya Sempijja n'awamu nammere yamyuka Balamu State Minister waloki local government أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Bapiero yu weni aremu nnyo Bapiero yu ate ng'odda baseka nti Kabanda yakitegedde waagwa nammere bwe baali ba campaigning akalwe Masaka ebipande bya byaliko Piero yu tegoli we Masaka era nga bagamba mu Piero yu muhozi tukubata kola ki kubatava kati nkulayo baddo oyingizaawo Kabanda nayo yagala muleeta waawo mbuzo lwaki yete yafunye lwaki teyafunye ng'ate mu time eno ate bannasoma cabinet Kabanda abadde n'amaanyi gonna ng'era yajja n'ayabya ekyanita amongo n'akyabya n'akikuba n'akyabuguluza nkugambye cabinet eno eriwo eri temporary cabinet entuufu eyaddala nga bannayuganda tebanneerwanako kufuna buyinza ku bukulembeze bwe baagala nga tebanneerwanako kufuna bukulembeze bwe baagala Mwami Museveni ng'akyalina obuyinza ng'ayagala kukola transition agiwe obukulembeze abo we mutabani we Mwami Museveni bino byali mu kukola abagenda okutwala transition eno oba okutuuka ku level gye nakugambako nti waliwo enteekateeka mu parliament ya 2019 nagigamba negamba transition baagala gikolera mu parliament bajeretejje n'omuhoozi Kene Lugaba nga president yaddako ebigendererwa byonna biri mu parliament of Uganda n'obukulembeze obunaaba bulondeddwa bano ba Kabanda bamanye ebiddako gwe tomulaba nti yefuula anakuwadde yagambira nakuwadde anti yagambye eno bwa minister tabweta buno buzannyo bugenderere zino script so reshuffle egenda kukolebwa abantu Mwami Museveni abatuufu abagenda okukola ne General Muhoozi Kene Lugaba nga bw'abateekateeka bagenda kulondebwa muri shafeddako era buli gw'onaalaba ng'asigadde mu kifo kyalimu omanya bamuteekateeka kukola ne General Muhoozi Kene Lugaba mu transition Mwami Museveni gy'ateekerateekera Mwami mutabani we General Muhoozi Kene Lugaba so omukulu ono abo era ojja balaba bw'abanga bamuteekateeka nti ajja kufuna ekifo nsibambi ajja kifuna muri shafeddako ate ow'ebitaano baali batugambako ku bwa prime minister awo twabiwulirako mu nkubu era tuwulidde ag'akasuku ababadde abakozi bonna ojja balaba nga bali muri shafeddako ne Kabanda batodongo wogenda okubalabira ate Kagabo talinaawo makulu Kagabo bamuyisiza kati ate okubanga Kagabo ye talinaawo makulu ate bamumma ne kaadi Kagabo is not one of them yatomera bajime batomera si bakulembeze mu kibiina kya Piero yu mu kisinde so ekifaananyi ekigazi ndowooza kitegedde ennero nti era General Muhoozi Kene Lugaba yatweetinze n'agamba bw'oba kyazimba structures nga Piero yu abantu balaba Piero yu is mu butongole si kibiina kya byabufuzi neffe mu ndaba eyaffe twalabirawo kino kibiina kya byabufuzi ekiraga nti si kiwandiise kubanga kiri mu kuyingira NRM kigiri ekola ki
eggwawo Kigiri eraba. NRM is sinking. Katukolere wano. omuntu yenna alowooza nti ogenda kukwata paalishi modo mu kifo ky'omuwa abawejjere be baleetera ssente ezo gw'oteekemu baŋŋanda zo nsaba osoma akapande nti minisita wa local government state ye Nameere tujja kuyoola tetugenda kwegayirira bantu kutegeera Obukambwe buno Nameere bwaliko ku TV show akuba asigaza kusamba kuba okukuba akuba asigaza kimu kusamba eyasooka okuloza ku Nameere nukunga mwenna abasinga amagezi naye ne mumugobanga mulaba takyali loyalty is an important pillar in politics. Kati mpomuzinda lugwa No, what is good for the goose is good for the Okay, gander. but- We all know nti loyalty kintu kikulu ne bwogenda mu American politics. Nameere karakita ye eyasooka ogirozaako yali meeya Mulyanyama kati MOP bebeevumaawo paka ku siriimu ku TV wano yazzeemu era atatwala nkeretanyi bubi nnyo. She is a firebrand. Agenda kumalako atya kuba ajja tuuka ekiseera nga webaba mulina mukyaza ku TV abalala bagamba ffe tujja kujja like style ye eya delivery ya kantu nnyo okusinga omanyi waliwo bagamba nti Bobi Wine ofuse honorable salako enviiri yambala ekkooti personality yo ng'omuntu owadde wali okayana nti okuba ebikonde bagamba kati oyingidde position eno kati kyuka there is each position calls for different approach towards solving ebintu ebimu omukyala anaamalako kakati Nameere at some point yalibadde n'ensonga za raising ng'ozuulira zaalibaddemu eggumba naye engeri gyazifulumya delivery I think olumu agatta ebintu bingi olumu n'akola ensobi because bw'ogamba nti buli abadde akwata ku ssente eyo n'azikyusa nga za parish development model n'ozitwala mu birala ebitali bituufu tujja kuyigga I think she has a point era gyolaba etutawaanyiza nti abasajja beero si chairman eyo abalowooza ba NRM ssente bazikwata ne baziwa abantu baabwe abalala ne bafikira she has a point ne delivery how does she deliver information eri public era ku public egifuna etya public bamulaba nga omuntu ayagala okukozesa obuyinza obusukkuluma maybe bw'atalina arrogance the arrogance maybe bw'atalina kubanga basobola omukubamu akafa ne bamugamba si gwosoose okufuna ministerial position si gwosoose okufuna ministerial position babaddewo abasajja badde ab'amaanyi ne taata we yalikaawo nga minister of agriculture mulamba yakuba enzige n'azimala mu Uganda ajja n'enzige bbiri mu kaveera gana naye ebyo yagguse era tebyali bingi yakuba enzige twaziraba yazikubira baavuganga ennyonyi bazikubira mu bbanga sente twali tumanyi zimumala okumutwala mu retirement naye gwe ojjukidde bagamba Uganda yeetaaga ennyonyi ogenda okuba enzige mu bire by'e Kenya nga tezinnatuka Uganda eno Uganda twafuuka bakumanyiira bwebazirabye kati ziri wansi wa Indian Ocean zijja minisita n'asitula ennyonyi n'azikuba ne musenero naye n'atwala zatutte mmese n'ebirala so eno Uganda yakubuzaabuza naye kyenjagala okugamba nti Nameere abakulembeze bonna abajja okufuna ebifo by'obukulembeze of late mu biseera bino balina okutunuulira nnyo abalala ababaddewo nga b'amaanyi ne babayigirako engeri gy'okwatamu abantu engeri gy'oyogeramu n'abantu n'engeri gy'okwataganamu n'abantu abalala bakulembeze abalonde because bw'obeera ku political show ng'eyo tolowooza nti gwe wekka gwe walondebwa oyinza n'okuba wayita mu kadirisa naye oyogera n'abantu abalala abandondebwa abakulembeze era omukyalo oyo omulala yabadde atudde wano ku show amuddiridde wa NRM yabadde mugundi yamugambye bwe bagenze mu break yazze n'akyogera Nameere amugamba deliverance yo erina okukyukamu because of late now he's speaking as a minister ono omukyala yamugambye era Nameere yakyogedde ku set nti
engeri gy'ohandolingamu issues bw'obadde engeri gy'okubamu akantu ku TikTok live ku street kuba nammeere munabyavuzi wa street olina okukyusaamu luli obadde oyogera ne bafulu figure ne mu exchanging ebigambo ebitanyuma biki tobibiseeko kati ofunye ministerial position ekifo ekiserving eggwanga lyonna olina okumanya kubaze ne bw'oyogera nabo bakulembeze maybe at some point bajja kwetaaga obuweereza abo ne approach eri etya so ebyo nammeere ng'afunye ekifo ky'obukulembeze ayina obbimanyi nti tali awo kukakasa aliwo okukola abayi waliwo enjawulo y'okukakasa n'okukola tokakasa kubanga bangi babaddewo ne baagala n'okukakasa ne bigaana asobola okutunulirako abasajja nga bagundi Kayura bali basajja b'amaanyi ne Mwami Museveni yamuting era mu bali abantu bibadde njagala okubuulirako nga badde njogera ku Mama Mababazi ne Kayura y'omu ku bo Mwami Museveni yabakkakkanya n'agenda n'abakuba eyo ne bagwa era omusajja tuwamulaba egundi yasembyeyo ng'ali kollo wano ku birthday run yali emwegezaamu kitegedde naye yoyo omusajja baali b'amaanyi ng'ese batya kati gwe nammere oba tosobola kuyigira ku ebyo nga tonatokako even koota ya taatawo naye nga naye asavinze ebisanja bingi mu gavumenti ya Museveni nga yakomyewo n'ayagala okwetaba mu kulonda nga MP n'akalulu ne kagaana ng'amukubye yaani Nkeretanyi oba kyekyabadde kikubya Nkeretanyi obulo omutto obusungu yabadde abujjira ddala ku ggumba taata yagenda mu kooti n'awaaba ne bagamba tebasobola bizzaayo Nkeretanyi yawangula akalulu kali free and fair ekyakubiza Nkeretanyi obulo omutto obusi ekikubya Nkeretanyi bo bamulaba ffe tugamba small body big brains bo bamulaba ng'ekyokuzannya musajja watu musajja mutono musajja mumpimpi n'owobijjamu obuyinza n'ogamba mugende wali mu kikonde babeera balabanga era bamusobola Nkeretanyi bayiza omukuba ne bamutta simbubi otegedde kati namera agamba kano katwala kati ekifo kutaata Giant musajja mugumidde Muganda ayimiridde kati namera agamba mu bantu bonna si Nkeretanyi naye ng'abantu b'ekalungu bakola ki bayogera eddoboozi lyabwe lyayogera bagamba we don't care newonya obusungu bwabadde butusibwa ku Nkeretanyi bwabadde buva ku ggumba oguwooma nammere byadaluma Nkeretanyi si bya wantu bonna birala byabadde byakalungu byamakawaka kalungu taata bamusinga mwana ateeka obuwumbi bwange busatu akalenza n'omwana naye akalulu n'akatwala mu mankyolo so kati byabadde ebyo si bintu birala nnyo bwe banaateekawo omulala okuteesa kunaayawukanamu ne kuba sivo ne kutaba kwa ekyolwo olwabaddewo kubanga nammeera ate yali abadde n'abantu bangi baataakinze obadde omuwakiza mpo ya mulya nnyama naye ayina abamusobola saawe nowendabira naye kati eri amusobola abamusobola omanyi nammeera ali ku levo we waliwo olunaku lumu Sheikh Muzaata lwe yayambalagana ne Munyagwa kati nammeere mutwale nti ye Munyagwa nti gwe obeera ng'oli mu position ya leadership kati Nkeretanyize namulabye yatuuse najjukira nti ye MP jjukira mu bintu bino ebyokwetwala gwe kasita otegeera nti olina gw'oswalira baba bakuwangudde kati anti kisinziira Faruku laba abaana ba TikTok osobola okuba ng'oyogera ku nsonga y'omwana oyo nadda wali n'akuwemula gwe n'ogamba olutalo oluvuddemu ensi yonna n'egamba kyekamukoze naye nga naawe ebigambo bimanyi naye ogamba nze nina benkola anti buli muntu asobola okuhandolinga situation mu ngeri gy'asobola kati tica bw'ajjaawo ku mmeeza eyo ng'atudde olowooza omukulu oyo asobola okuddamu n'agira tica tomumanyi waliwo yali amuwangudde tikyakuba tiwanika ate sabula waliwo omusibe waffe gwe baateeka mukomera era ne batuuka generali oyo ate muzibu asaanyaawo oba tubakolereyo syo oli asinziire mukomera kuba katuuka ebyokumutabaga tupimemu tulabe ani asinga okukasuka okitegedde kati waliwo ebimu ge twagala nagenda wala ne bwe tuleeta Jaden lwakuba kati erinnya twali mujjako ayinza okuba oyo n'amutta n'omutta Jaden asobola omusaanyaawo
maama nfudde nze kitiibwa oyo akyali mwana muto amacha akongojja bukongojja alina ebigambo byayogera n'ebiina bikola ki ebikoma waliwo naye ndowooza ne Ssemujju ono lwakuba ye tajja kuleekaana naye Ssemujju naye yali akuttira mu muguwo anti waliwo abantu aboogera with proof ne bw'aba Ssennyonyi ne bw'aba Muwanga Kivumbi bangi ina abantu bangi ne Ssennyonyi amwamba ne bw'aba abantu bagundi naye era ssebo bagusamba nani bagusamba si kweyo level of discussion eri ku level ndala nnyo a level of debate ne discussion wakati level of debate eya Ssennyonyi biraba eri ku level ya waggulu nnyo nagambye bino ebintu byakantwa kasita weeteekamu ekitiibwa baba bakutwala si kutwala anti omuntu asobola okwogera kasasiro yenna nojja n'omukakkanya with proof and information researched kati abantu ne bamulaba ng'oli akoze eki aye namboze taleekaana omulaba ng'aleekaana naye ajjayo facts nazikuba ku mmeeza kati gwe ne weesootinga wayiswa ajjayo facts Ssennyonyi ajjayo facts n'abakulembeze abalala so kati gwe ne weekola ki ne weenoonya gy'olaga so tetujja kuddamu oyo gundi bujwanga gundi ayogedde kino no ensonga za kuleeta facts ku mmeeza n'amaanyi amangi ameemanye tegasobola kukomekereza ng'oli bulungi anyway nga tweyongerayo wongezi bajjukiza nti nno Airtel ekugamba sasula school fees ng'onyiga *185#, oba ng'osobola okusasula school fees oba ng'oli omu ku abo abawanguzi 10 abawangula $30 buli wiiki mu weekly draw. Bagamba Airtel money is instant, secure and borderless. So nga tweyongerayo balonze cabinet list eno balonze omukulu Muganga. Muganga bamulonze ku internal affairs. Public yakifunyemu ngega sindi toli minister obugwana naye wotuuka ku level ya internal affairs basuubira nti native omanyi waliwo nga bagamba nti omukulu w'ekika nga balaba alinga atasaanidde bulungi waliwo obuzibu awo oba tewali. Dr. Muganga sindi tasaana kuba minister, vice chancellor asaana okuba minister, asaana okuba mu kifo kyonna naye ekyokugamba nti internal affairs. Ndoza vice chancellor wa Victoria University. Omanyire kankubuulire Nero waliwo foundations ensi kwe zizimbibwa era waliwo ebifo ebiri very sensitive byotunuya n'ogamba tebamala gabigaba. Omwami Muganga yalabikirako mu video bungi oba yalina Canada somewhere there nga bamuwa award ezimu naye nga azireceiving nga yeyogerako ng'omusajja omunalwanda a proud omunalwanda. Kakati si myaka nno mingi nnyo egyewala bwe tuzze leero ekifo kya Minister of Internal Affairs amazima gali nti kubanga akibaddemu tulina obbatunuulira abaddaani ebiseera byonna bye tulabye omusajja Kayindo Otafiire bonna bannayuganda bakkiriza is an indigenous Ugandan. Lulandira lwe n'olunyiriri lwonna era ebigambo kimbi byabadde ayogeranga munnayuganda era ng'ayogera ku bukulembeze obulina okutambula ku nkola ey'abannayuganda takkiriza mu nkola eya monarchy, akkiriza abakulembeze balina kulondebwa mu maanyi g'abantu era ng'akkiriza nti obukulembeze bulina kuba decision y'abannayuganda. Tewali munnayuganda ali abuusizza busobozi bwa General Kayindo Otafiire okubeera Minister of Internal Affairs. Byonna ebibaddewo era abadde avaayo nti wakati mu kusoomoozebwa n'ebizibu ebibaddewo ebingi mu ggwanga nga ye aba voko n'agamba nga Uganda savinga mu gavumenti ya Mwai Museveni ne kati kino nkyogeranga munnayuganda for the better of this country. Ekifo ekyo kirina kubaako muntu akuuta kadingidi nga bamuleese buleese agenda kukuuta kadingidi kaabo abalina obuyinza bamafiya. Muganga talina foundation na musingi gwa muntu yeetengeredde azze mu kifaananyi ekyokuba nti alinga businessman
bagenda kuyisaawo byabwe kozi n'olulandiro tubadde tumulabamu abadde ali nnyo focusing ayogera nnyo business omulabye ebbanga lyonna business fe tukola kino naye olulandira bwe si lwa munnayuganda andi oli ajja kugamba basobola ofuna obutuuze kyemayenda okugamba nti citizenship leero farokaali oli munnayuganda era bawadde example eya meeya owa New York kati Mamudani munnayuganda with an Indian origin naye nga ye meeya naye nga mu Uganda era mulimu amateeka agamu nti olina w'osobola okubeera adde ofunye citizenship tokkirizibwa kuba president waliwo limits ze bateekako tebakugjeeko kuba waggwanga eryo naye bagamba ku kifo kino tosukka ina limit tutegedde kyembadde ngezaako okulaga Arnold Schwarzenegger y'omu ku basinga okuba abantu abasinga okuba n'erinnya mu nsi yonna America nzanzalo ya Australia naye ku maanyi ge ne byakoze mu nsi ku sport susuubira nti yali badde esimba olunaku lumu mu America n'atawangula senga etteeka lyali limukkiriza okwesimbawo kubanga yali governor omu ku masaza agasinga okuba ag'amaanyi ndoza California saza gagga n'okusinga ensi ezimu exactly 10 ezisooka ne population yayo yennyini naye bw'oba osobola okuba governor wa California there are so many chances zisobola okufuula president wa America n'etteeka nerimukugira kubanga ensi zirina ebintu byezeesigaliza you're not an indigenous citizen of that country kakati bw'oddiira ministry emu ezisinga okuba ez'amaanyi eziyitibwamu emisoso. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Daga muntu yo. Kati ate ngolesa agikulira. Ye tali agamba alizoke nange sina lulandira wano. Etegeeza kati tugenda kufuna ku passport nga tebakubuuziza bajjajja. Tebajja kubuuza bajjajja. Jangu buzi osimbera yino. Nkwanaho. Otegedde amanya nga tebabuuza nnyo leeta kujajjaawo nti ne bazadde baba afa tuleetere ku maama wo wantu mulabeko atubuulireko ebibuuzo yakuzaala mu famire ki baali batya n'ebirala abasajja babadde awo nga passport tebazibawa newankubadde waliwo amabadde abakukuta ne bakozesa amaanyi n'obuyinza ne bakola ki ne bazifuna naye tubadde tukyalina omukisa ogwo nti eggwanga si buli muntu abadde akeera n'afuna ebiwandiiko mu ggwanga lino olw'abakulembeze ababaddewo nga they are indigenous era batwala ekitiibwa ky'eggwanga lino okuba nti lina gikivudde ne gye tulaga kati abantu bagenda kujja wano buli omu afune endagamuntu. Uganda mu Eastern Central Africa lyerimu ku ggwanga erisinga ababudamu nga bava mu mawanga Rwanda, Congo, Eritrea, Somalia n'ewalala South Sudan n'amawanga amalala nti abantu babadde wano babeera wano nga baki nga banoonyi ba bubudamu naye waliwo abajja nga balina ne ssente nnyingi ddala those people bagenda kukeera ku makya nga bafuuse bannayuganda. Doctor was arrested from his office by the Joint Security Forces on 2nd September 2021 over allegations of espionage and illegal stay in the country. Overstay. Imagine 2021, those are 5 years from the time wafukidde the Minister of Internal Affairs. Naye nga ate eggwanga lyakukwatako ku kintu ng'ekyo kitegeeza sinti office tolina gibaamu sinti tolina busobozi but the office singa bamulonze mu ministry eyo e Rwanda Munnayuganda yafuna citizenship singa bakedde ku makya ne bamulonda ku bwammeeya bw'ekibuga Kampala kakati mbadde nkugamba ku Dr. Muganga nti omuntu kikkirizibwa okufuna obutuuze n'ofuna citizenship era tetukirinako buzibu ku muntu naddala nga Dr. Muganga kubanga bw'otunuulira bwe twogera ku by'obuyigirize ndowooza agasseeko ettaffaali ne weeyandize nga minisita wa ICT
education, no one would complain. Naye waliwo gundi eziri very very sensitive nga bannansi bazituluna ne liise George nti omuntu alina okugibaamu alina okubanga munnansi indigenous citizen of that country naddala internal affairs kitegedde ezo ministerial positions nga zitunuulirwa oyo munnansi kubanga tulina abantu bangi wano abalina obukugu abaservice mu capacity ez'enjawulo tosobola kuŋŋamba nti mu Uganda yonna Dokita Muganga eyakakwatibwa mu gundi ez'overstay 2021 nti ate abadde suitable okuba nti yafuna ekifo ekyo so twongera okutulaga nti Uganda saawa zino embeera gye tulimu we are not that an independent state era abantu abamu batandika okugamba nti Uganda maybe somehow ine embeera gye okitegedde amawulire ago agatambula gongera okutiisa ne galaga nti something maybe is not okay. Something is not okay. Kale NUP wavudde amawulire tumalirize. Joel Ssenyonyi leader of opposition abusigaza twali twogerako wano ku cabinet reshuffle evudde mu government no opposition nayo leader of opposition asigadde Joel Ssenyonyi isegeza agenda sigala agasimbagana nabanja waliwo ennaku eziyise zino agabozibozi agabadde gatambuzibwa naye nga kyemmanyi gali funded by the opposite side ekulembera eggwanga lino oba n'abo ababadde balina obuzibu ba mafias ababadde bawulya nti Joel Ssenyonyi abataddeko amaanyi mu parliament nga bamukuba nga bagamba nti Joel Ssenyonyi ono gwe mulaba bajeti ye nnene ne ssente zino zikola ki bibozibozi badde bibengesebwa era nabadde njogerako n'omuntu wange omu ne mugamba nedda bw'obanga leader of opposition yalina ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eno ye government in waiting even the 4.2 billion sente entono nnyo government yali badde ezongeza tisi ne ziwera billion nga 10 Anita Amonga abadde na 19 billion wuliriza Anita Amonga abadde na 19 billion Joel Ssenyonyi yali ku level ya prime minister ukitegedde government in waiting eteekateeka abakulembeze basomesa okola keeping government in checks and balances tosobola kuŋŋamba nti bwe balondoola ayina 19 point something parliament eyina almost 1 trillion alondoola ayina just 4 billion abatajja sobola kulondoola tajja kusobola emirimu gijja kuba ajja kukola mitono kubanga balwanyisa ate bo bayina nnyingi ajja kusiimibwa service award nga wakatandika ekiddako bantu kutandika muwa kubanga bali bajja kutola ku nnyingi ze bayina bamuwe service award asirike nga bakatandika ekisanja bagambe amukulu ebitaano bikola ki bikumala kakkanamu naye nga batwala 1 trillion batwala billions of money so mu nkola y'emirimu omuntu omujjako okululunkana oyina muwa kintu kinene almost ekisinga abo balwanyisa. Let me give you an example. Bamusema yateeko gye bayita anti-corruption unit mu State House erwanyisa ababbi ba ssente z'omuwi w'omusolo mu bitundu ebyenjawulo n'omanyi budget gye balina simanyi nene nnyo okusobola okubeera nga ababbi tebabasuulirako buli bw'olwanyisa akusinga embeera ennungi saawa yonna asobola okukugulirira tuvola omukulu oli wa leader of opposition bwamulema nga yakasavingako ebbanga tonne bamusuulira ebitaano service award iyo wesi iyo kakkana Wolan ebintu ebyo biriggwa nawulidde baabayise nabo nti Amonga agenda nabo kasita amazima gasigalwawo kutuuka ne buli bwokola ekintu kyonna nga kya bulyake nga kirumya abalala time gye tuba tulinze yokka naye kati rediyo ezakyazanga abakulu ng'akati ekata n'ekawoono kati ziri mu mbeera ki era ziyinza tugamba tutya tubadde tubasaba nga bwe baawa platform abakulu abeeyogereko amawulire badde mbagayise bagambe nti IGG abakulu yabayise okubba ssente z'omuwi w'omusolo batuwa amawulire ago bagambe sawa 3 nsemutana bannaffe abatuwuliriza amawulire gaagano IGG yayise bakamishona ba parliament omulino w'ebitaano ow'e Masaka Mathaasi Mpuuga Nsamba bajja banyonyereko ku ssente ze beegabira zitali mu mateeka ng'omusomi yenze nsereko wammwe abadde akasuka akazinda naye ebintu bino biraba
omanyi nero waliwo omuntu yali akoze ekikyamu omuntu akubanja ssente tugeze miliyoni 2 omugamba muganda nsizira ninja zifuna nzikole ki nzikuwe n'agenda nakkuba ekizindaalo kitundu kyonna kizindaalo ntegeeza n'akwogerako bw'omala ozimuwa abantu bonna yakwonoona tasobola kudda n'abaga omusajja yakoze eki yampadde yansasudde nenge erinnya yakola ki akando kokoze keekano China was in China pompuna ne bamutuma n'erinnya Nangabi nebe twagendayo mbo omusajja we yakuba enkodi yeba yagenda okutwala ebbaluwa ye ewa Katikkiro ne bamwekweka ne bamugoba naye mu China pompuna we yajja China pompuna yani ano ye spice nti China pompuna we yajja awo empewo z'empisa z'Obuganda tezakola ki tezamulaba era tezakolera nezimwana erinnya Nangabi kati yenga agamba yo musajja we Masaka yakola nsobi kyo yimba ku kisododo ng'atoliye China pumpuna so kati kyekifaanana kino kye batugamba ekifaanana ne bino nti abakulu gye baayita nga bawonoona ekibiina kya NUP n'obukulembeze bwakyo nga bakyogerera ebigambo amafuukule n'ebibi baddeyo bategeeze eggwanga nti nedda baayogera byansimattu Jiji yabiyingidde abijiji yakakasiza nti abakulu bano musimbi bakola ki bagwegabira bajje banyonyole utali mateeka ne kooti etubuulire yajjawo obukakafu obugamba nti abakulu bano sente bazegabira mu mateeka kuba ne kooti yali ne kooti nayo yasala anyway wetu waddeyo nako olwaliro business kwatoki mu nsonga Joel Ssenyonyi nga tonnamaliriza azemu n'alondebwa ku leader of opposition era chief whip bawadde omwami bamuyita council eyabadde esimbye okubwalo gubadde NP gubadde obwalopo bamuyita Nambeshe sorry no kuye Ssenyonyi Nambeshe bamuwadde ki Nambeshe bamuwadde bwa commissioner ekifo ekyo ekyalimu zaake ne bamujjayo Mpuuga ne bamugamba bakikuwadde n'akiremeramu kati bakiwadde Nambeshe taddeyo n'akayana ekifo kyo kumugobibwako kuba luli bamugamba vaayo n'akikayanira yakigulawa ebintu sebo osobola okwesibawo ku kino kikayanira ogamba kino kyange mu ggwanga lino so omwami oli kanso gundi erinnya ndyerabira bannange ow'ebusoga ono gubadde balonze kubwa muzijukize gubadde bawadde esimbe ku bwalopu NUP gwe yadde lonze ku bwalopu bannange erinnya ndyerabira so gwe bawadde oba chief whip wa parliament Lugave Herbal Products zoba okozesa gwe ow'ekifuba okozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup ate gwe atawanyizibwa olubuto oba ulcers ne tugamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ng'obulango bw'obulirawo obukozesa Hajja Asine Kiza musomi wa ddwa gwalina ekizibu ekyenjawulo mukubireko abe ng'asobola okuyamba mu mbeera emu oba endala ate gwe asasula fees tuli mu back to school week fees z'abaana zisasuze ng'okozesa Airtel Money ongigabunyizi *185*6# n'obeera ng'osobola okubeera nga osasula omanyi ababbi ba ssente basuze bubi batya erinnya Joel Ssenyonyi basuze emitima gibakuba era kasaba ulidde NUP eroze Joel Ssenyonyi kyemmanyi bagenda kusula bubi bali mu kutya hozi ye yaleeta ebizibu bino bye tulimu eby'ebitaano byonna bye yaleeta ebya ebizibu by'e Masaka ebya n'ebya Uganda Airlines byonna ye yabikunkula Joel Ssenyonyi y'omu ku batusiza Anita Amongo waali kale n'abawulira we out